Kyetumanyi kiri nti kapa egoba emmese, n'akayimba twakayimbanga kapa egoba emmese. Ngenda kusisinkanya Joani, emmese egoba kapa. Nga tonnaba kuwuliriza mmese bwegoba kapa, njagala osooka owulira omwana bannange gaayo omufumbo oba omulaba. Meaning tonnaba ku making up mind yo, kubanga nawe kenyini oyogera nga like you're not sure. Kuba bw'ogamba nti ako that kamana ako konaabeera osobola okusevinga mu kana akaseera, bw'oba olaba nga tekasobola kukumala, kitegeezaawo biba biwanvuye. Ate wali contract ebeera unlimited, kitegeeza ebbanga eritali ggere. Kinakyo naye nga nze nandibadde ne support, kuba nange kyandibadde kinkakatako nti I have to support. Omuntu yeetaaga kino, ayinawo kino, then I also do something about that situation. Nembaako kyenkola. Singa ngomekeza up mind yo n'ongamba nti tuli ku page emu, ngenda kusobola kusavinga sente bwe ziti, ngenda kwetaagayo omanyi ndi mu kuvuga bwengira, kati mind yange eri divided ku kkubo naawe. Kyembadde nkugamba nti ng'omakinga up mind yo, otegedde ojaba osevinza akasente bwe kati, wandyetaaze kukolayo aka business nga keetaaga sente bwe ziti, wewawuza ndi wali tezikumala, wandyetaaze support y'omuntu nga akuteddeko ng'akasente bwe kati. Kwa nange njagala omuntu gwemba naye okumubuulira nti nno muyinako obuyinza nga artist inako kina contributinga ku business oba gyakola, wabeera already nze ataddewo, okitegedde oyo omuntu osobola owulira nti nno muntu wo si bino nti nabyekoledde nze yo mane gyogenda okuva naye eyo eba terina kimuwengasizaako ddala, wadde kuba mbasonakira ku makya kugamba nti mpaako nnusu 5 sente ziba zizo nga gwe omukazi. Kati nzibona abanga ongambye nti ki omaking up mind yo, osazeewo ddala ogamba oba ki nze songerayo, nja kuvayo na sente bwe ziti, njagala kukola kino, njagala bwe kiti, tubyogerako. Ebyo by'owuliddeko busammambiro ku wenkutwala. Njagala okakwata empola si kawanvu, tukawa obudde tukannyonnyoke. Naye bannange Joani, kantuukire ku nsonga Mr. Susan. Right now ndi Saudi Arabia, naye nga contract yange egenda kugwako mu Gwekkomi. Naye ekyamazima Mr. Susan, nga bw'omanyi we batera okugamba mbu ekyeyo ekisooka kisala, nange ekyange kiyinza okuba nga kyesaze. Sirina mwana, sigamba nti oba mbadde ndabirira famire yange, naye ekyamazima osobola okumbuuza sente gye mbadde nziteeka nga sirabayo. Right now ndi mu mwaka gumu n'ekitundu naguwezezza ne miliyoni 10 sizirina. Okay, bwe mbale ze sinnabasindika sente ndowooza ziba ziweza miliyoni nga 8. Nenzigula ba Mr. Susan Stack, I don't know what to do. Sina business gye ngamba nti eno gye mpulije ninamu interest, omanyi omuntu okubeerawo nga okola fwa yandibanga yenze. Kale biyinza obba nga webiri nga onuga nti kino ekintu bagamba kirimu sente, kati then olw'okuba nti akasente okalinawo nogamba maybe I will invest in this, so bwentyo bwendi. Naye Mr. Susan nasoma nenkoma mu senior 6 ndi wa COVID, natula 2021, naye tebyatambula bulungi. Nensalawo neŋŋamba nti oba ngende nsome nkozesa ebya senior 4 nkole nursing biki bwe bityo, naye wakati wali kasente ate nga abato bange nabo beetaaga okusoma. Kati nze ebyokusoma nesooka nembisa ebbali, awo gye nava nentandika okupanga ku byogenda ebweru. Era Mukama n'ansaasira nenzija, naye bwe mbadde eno nga
nafunako ka connection waliwo obi wange ali German. Kati nga tonyumya ng'agamba osobola okujja Germany, Germany osobola okujja n'oyongerayo okusoma kuno okukozesa ebintu bya senior 4 no like ate nga government yeri ebekuweerera. Kati jukira nalinganga njagala okusoma obusawo nga ne wakati banjagaliza. Kati bwe nalaba ekyo bwe yakiŋŋamba nendaba nga ate nfunye omukisa kubanga right now nkola akasente nkalina singa nbadde Uganda mutuufu byalinga senga neebuuza sente ezikola process eyo nande zijjeewa. Obudde obwo nefuna ekirowoozo ekyo neŋŋamba kati kankole nga nkolerera kasente ngenda kweteekamu nkole ki ngende Germany nsome ate nga n'ekirala nga bwenkola. Naye nga bw'omanyi kino nekikusala mu bwongo kino nekikusala mu bwongo kati ate akasente nti oba ngoleyo kapoloti oba nkole ntya like that. Era today I've been talking with my mom nangamba kyetuba tukola tufuneyo wetugula oba tusimbemu emmwanyi biki like that. Nange nenzikiriza naye nga neebuuza obudde buno contract yange egenze kuggwako bwe nzire Uganda nzizaako ki sikiraba. Ekyamazima sigenda kwawukanako n'oyo sister gwo tubadde olwaleero mutuufu mpulira nga nkooye kwegamba neetaaga oba kuwummula. Mpulira sirina nsonga gye mpa nti eno sigamba nti bampisa bubi naye era nga bumanyi watali wammwe. Kale nze embeera yange wano wendi wagumi kale bakyogera batya wagumizirikika like osobola okuguma si weewabye ennyo kuba bano abantu si be balungi ennyo naye ate si be babye ennyo kuba nze bwontunuulira ogamba emirembe gye nnina miyitirivu era abamu baŋŋamba mirembe gye gingezezza naye ng'ate nze ndaba sirina mirembe gyawo. Nze Mr. Suzy nva mu bbanga nenyiiga nga sirina na muntu annyiizizza kwegamba ne mukama wange mbutuufu abadde patient nnyo gye ndi era ndowooza it was yesterday but one we twayogedde. Dembero Properties and Associates tukutegeeza ku estate yaffe ery'Emityana 5 ku 10 milioni 6 nga kuliko ekyapa. Estate ery'Emityana 5 ku 10 ya kyapa milioni 6. Estate ey'okubiri eri Bulamu Jeza ku lw'Emityana kilomita 2 okuva ku kola z'okutuuka ku estate amazzi masanyalaze weebiri 5 ku 10 nga kyapa milioni 13. Okumanya ebisinga ku screen enamba z'abannaffe ba Dembero Properties and Associates ojja kuba ng'oyogezeganya ne Madamu Nancha Beatrice akubuulire ebisingawo. Jowani tatubuulire. Ndowooza it was yesterday but one we twayogedde. Ambuuza naye olina buzibu ki? Nze gwolaba emirimu mmala geekolera kwegamba nagambye nti mwatulire nti nze nkooye bukooyi kwegamba ne binsobera. Ali lubuto right now era kyemmanyi ndowooza myezi 2 okuva kati agenda kuzaala and I'm sure agenda kuba yakamala kuzaala ate contract yange eggweko. Chances zange ez'okunta ziyinza okuba entono. Kati nga muli ngamba singa abampadde omukisa like nziremu okumukolera nkole oba nkunganye kasente lino ebbanga lyembuzaayo ntandike process yange ey'ogenda Germany oba kuba ekyamazima ebye Germany ebyo ate ebyo bitwala mu kaddomo neŋŋamba like okuteekayo okusaba kwo ne kubeera approved kitwala 2 years. Nga neebuuza bwe nzire Uganda ngenda kukola ki? Akasente kenkuŋŋanyizaawo I want to buy something like physical nga kapoloti ngaako. Eno gyendi mpulira nga nayo sikyasobolayo mpulira nga nkooyeeyo. Mpulira nga nkooye physically, emotionally like I'm just tired of the place. Naye weebuze I'm tired ngamba okudde Uganda ngenda kukola ki? Mbutuufu nga sikirina. Sigamba nti oba nina mulimu gw'omutu gwe nasoma nti guguno. Sigamba nti kwegamba ne binsobera. Ekirala ekyangasse kiri ku relationship. Mr. Suzy waliwo omuvubuka. Omuvubuka oyo yankwana it was 2021. Nakamala senior 6. Naye omuvubuka oyo yali mukwano gwa boyfriend wange mu high school.
kati omuvubuka ndowooza nga neegomba ate ndowooza nga alaba atono gwenjagala at that moment ng'alaba alabika ndowooza oba kalanzanyisa biki kati omuvubuka ajja nkwana 2021 neebuuza enamba yange gye yakijja saamanya naye omuvubuka ekyamazima yanjagala by then ng'omuvubuka mwavu naye ekyamazima Mr. Sozi omuntu alina future oba omulaba kisingako omuntu okubanga alina omutwalo n'akukwatirako 50,000 n'azikuwa okusinga omuntu ng'alina akakadde naye nga tasobola kukuwa 10,000 kwegamba omuvubuka ono yali omuntu ali promising yali omuntu ali developmental yali like nga omuntu byeno yagala mu musajja for real yali abirina naye nga bumanyi amalala gaffe abawala olwo nga neerabawo ndi wa kitalo nga bwe ndowooza kale nga muzaala wa naye ate nga sikimulaga naye ate nga ekyamazima nali simwagala naye nga ye muntu eyalina plan ye muntu eyalina future ye muntu eyandaga nti waali for everything mutuufu nga ye muntu gwogamba nti kino n'omulaba nga waali era ebiseera ebyo we natandikira okupulaningira ebyebweru nga ngamba wenfuna omukisa n'engende bweru nja kumala emyaka 4 biki nasaba bambi biki kala at least 2 years nja kugumiikiriza nkolinde biki naye nga bw'omanyi ng'omuntu tomuliimu ng'era oteekawo embeera okusobola okulaba ng'akuta naye nga Guy alemezaamu for real Guy nze ebiseera ebyo I remember I was 19 it was 2021 naye nga kwegamba alaga nti ne bwe kuba kujja waka awulira nga ali ready mu butono mu kitono ky'anaaba asobola ng'awulira ali ready okujja wakati nga nze by then ebyo sibiriimu nga ndabira ddala mba nkedde ne tutuuka distance netwawula naye ne tusigala oluusi nga tuwuliziganya naye ng'oluusi mmunoonya nnina kizibu nti oba kino naakutaasaayo kaakutaasizza like that netubeerawo bwetubulako bwetuddamu bwetuwuliziganya so naddamu okumuwuliza oba nali mmaze okujja eno it was 2023 yeah namukubirako keera nalina mu saloon I remember that day ngenjala ennuma ndi kusiba nfiri naye ngenjala ennuma musajja tunemukubira naye nga ndudde okwogera naye nanteerako ssente za lanchi era ndowooza kwololo ne musaba ne ssente mbunjagala ne bannange Katonda atusaasira abaana ab'obuwala omanyi omuntu nga kugamba oba omunoonya kumukomerera kumumaliriza kye nali nkola oli omuvubuka kati bwe byali bwe bityo nga bwe namusaba ssente z'okwongerako nga njagala gula simu nangamba azinona ewaka kati awo ne mmanya nti alabika ayagala kunneefunza ate nga nze saagala mumusisinkana era bwe nalaba biri bityo ekya ssente n'ekyesonyiwa saddamu mmuwuliza kati mmala okutambula nzize ku kyeyo nga bw'omanyi tubeerawo tubeerawo eno ne twebowa ne tukola ki kati mba ndi awo binkubye nga ngamba ne bannaye omuntu ono yalagawa njogera nakyusa essimu kati gye yali asula waliyo omuwala oyo nga mukwano gwange bwe yanzikira mu ngono njagala mmubuuze ndabo basobola okunfunira omuntu oyo omuntu nga mpa ennamba agifuna tuddamu tuwuliziganya n'asanyuka nnyo nangamba manyi John kati embeera yatereera siringa luli kakati oliwa tuddemu nga bwe twali we twakoma we twatutandikira kati ne bw'oŋŋamba nti oba tugenda mwezi gujje waka kukyala sirina buzibu buli kimu kiri fayini ate nga mutema nti ndi bweru olwo n'atandika kakati osobola okusazaamu kontrakiti osobola okugira biki nkuwa ssente ezikuleeta biki ate nendaba nga ekyo nedda nze muntu ayagala okuba nga nina ekyange I want to stand as a woman sagala nnyo kudipendinga ku musajja kati mugamba omanyi mbumiikirizaamu ekyamazima sisobola kusazaamu kontrakiti njagala atleast mbeku nange ekyo neekolerawo ndyoke nkomewo nagamba kale naye ndi musanyufu bw'obanga ekyamazima okyanjagala
nze I'm willing and ready to do everything tukkirize nga bwe twalinga tusuubiza n'asanyuka okulaba nga kye naliko nakituukiriza ate nga naye wano wenkugambira nti Mr. Sozo omuvubuka ono nti kinyuma omuntu olabira omuntu ali development oba omuntu alimu amagezi ye muntu akugamba nti njagala mpulaninga kukola kino na kino Mukama bw'aba musobozesezza nti n'akituukiriza ne bitakoma mu bigambo ng'ebintu bye twayogeranga luli mu 2021 nga mu butuufu yabituukiriza ekintu ekyo kyansanyusa kati bwe twali twogera ntadde nnyo ku pressure ne mugamba nno omanya okuddako ngenda kudda naye kale njagala nkomewo tuzaaleyo akaana kamu ngende Germany ate ekyo nandaga nti ate tasobola kikola kikigumiikiriza era nandaga nti bwe biba bwe bityo bwe mba muleseewo abajja funa omuntu omulala nembibalabalamu nendabanga nga mbutuufu simunenya nnyo kubanga abantu abagumiikiriza batono. Remember, I kept on promising him bwetwongezayo ebbanga bwetwongezayo so kati n'alaga nti he won't be ready for that era saddamu kwogera naye consistently nentuuka nendabanga nemwesonyiwa era naye teyaddamu contexting. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda fe answer tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin tukola entebe ebitanda emmeeza sideboards TV stands furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa ku Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola okumanya ebisingawo jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa ebbanda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkaga mwemo 94 noti 3 Aisha Najemba Furniture Mart ebbanda abeesibwa mu nsika ya furniture. Kati in that process nembeerawo bwentyo kati oli boyfriend wange gwe nali nina mu high school nziramu musanga tuddamu twogereziganya twesanga ku Facebook ngenda okumanya nga ali Dubai ndosanga yakajja it was October last year tuzemu tukwataganye naye andaze nga bwakyanjagala okukamala ate nali mwagala naye kyamazima Mr. Sozi abantu abamu twesuula mu oba twena embeera gye tweteekamu etunyigiriza nga ffe tugyetaddemu ate era abantu abamu tuleka laavu netukozesa ebintu ebyekisiru n'okola ebintu ebituufu ebyekisiru n'olabira ddala ng'omuntu talina gyakutwala n'olabira ddala ng'omuntu talina kyeddako naye ate n'olemezaamu kati that's me. Omuvubuka ono I've never met him sigamba nti simulabangako kuba twasoma ffenna like anything about intimacy tekibangawo wakati wange naye omuvubuka empisa gyampisizaamu mweno long distance relationship mbutuufu essuubi ly'okugamba nti omuntu ono alina kwegamba tulina step endala gye tujja okugendako ndabira ddala nga teriiwo. Can you imagine being in a long distance relationship with someone naye nga teri calls teri kukubira just texting in a voice note lumu na lumu kumulemerako n'omusindikira voice note ya dakika 3 n'akuddamu ne voice note ya seconds 5 ate ng'enjogera ye mbutuufu kugamba nendabira ddala ebyono sister gwenva okuwuliriza olwaleero omusajja ze ng'akaaba mbu omukazi yamukyayi nga tamanyi kyamukyayidde biki mu butuufu omuntu n'olaga nti ensonga oli ku nsonga erimu amagezi ensonga erimu ey'obuvunaanyizibwa naye oli n'agibalaatiramu n'agisaagiramu kwolwo ebigambo lwe bibula kwolwo lwafuuka bize naye mba mbiboozi ebi just kuyisa budde olwaba available quick reply naye ensonga bwebanga
ngabo ngama nti oba mufunye wali obutakanya obuzze mufunyemu obutakanya noyagala mwogere ku kintu awo ayina engeri gy'abulamu abatayagala mukyogereko ne bwaba ayina ekibi kyakoze aba ayagala ekyo kwegamba mukiziike buziisi enkeera akomewa kuyita baby honey sweet biringa temubyogeddeeko bw'obyogerako olwo n'anyiiga n'agamba oyomba buli kimu ocomplaininga ekisinza okuntabula ennyo nono omuvubuka kyakozi ngezezaako buli kimu muli nga mbeera ngamba ayina abalala baba ayogera nabo kuba ye muntu gw'okubira essimu bw'aba taziggyeko tazikwata ate n'ataddamu kugamba nti oba wankubiddeko omanyi that thing is very small naye ate kinene kunzaala so sensitive ekyamazima natuuse ekiseera nemererwa nempulira nga neŋŋamba kati mpanise nga mbutuufu mpulira I'm tired of this guy olw'enneeyisaaye ate nga ye muntu gw'ojjero nga nti kati omanyi tukite ate n'akulaga nti akwetaaga nnyo naye nga tubisinziira nze simuwuliranga nako ng'ayogera anything like nga bonogamba nti omuntu omuli mu relationship naddala kati tuli ku kyeyo nga bonogamba njagala tudde Uganda tukole butune buti like future plans sebimuwulirangamu nga bonogamba nti omuntu mugere ku bintu ebigenda okubazimba sebimuwulirangamu nebuuza muntu kika kyono ye muntu ali silent ebintu bye nti biba bya surprise ate nga kati right now mba neetaaga omuntu like andaga what's next ampa go ahead not like okola fwa oba okitegeera naye gayo ebyo sibimulabamu batuufu mbadde mwagala nnyo naye ndabira ddala nga talina gyanzisa talina kya oba okitegeera just mukubeeraawo kusinika mannyo that's all natuuse n'ekiseera neŋŋamba sigenda kuddamu kwogera naye nga bwasindika message muleka ku bluetick simuddamu n'omugamba ebintu eby'amagezi by'omugambye nga bingi nakuddamu n'ebigambo nga bibiri oba bisatu naddala ku kyakoze ekyo n'omulaga obulungi obukirimu nti kati oluusi oba tulina okwogera bwe kiti kenakulaga tebimulya nagamba ekyamazima akubulire sina simu gye ngenda kukubira nomugamba kale yesu oyinza okuba nga kikalubiriza okkuba nateze bwenkuba kwata neera still no kwegamba gayo oba alina emputtu oba agyewulira oba ki I don't know kati eby'ennaku ebyajjidde nga nziramu nnoonya gayi wange oli yali anjagala ennyo gayi bwe namunoonyeza gayi n'alaga nti ataalyaga Mr. Sozi byangasse gayi alaga nze gwe yeetaaga kwegamba alinze kimu nkomewo naye weewuunye byonna abingamba nga mmaze mumunoonya naye bwe namunoonyeza this time round naŋŋamba ekyamazima nina ensobi gye nakola naye nsaba onsonyiwe nze gwe mukazi gwe njagala ekyo tekisobola vaawo ye gwe muntu gwe nali ndabamu like gwe njagala nkole family naye ngamba naye ekyamazima mu kugenda mu inbox ye nadde munoonyaako mboozi natuuse mugamba bwe nti hello gundi ne sooka ombolire baŋŋambye wawasa bituufu sooka oŋŋambye nantexting era sinnawasa John ngamba njagala nga nkyulira mu ddoboozi lyo nze nno ngambye byakusaaga tewali yakiŋŋamba netunyumya n'alagala ngamba naye sooka ombolire okomawo ddi obudde obutuufu ekyamazima mbuulira mpulaninge nze Masi owa Masi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku masitoowa mwebale twesiga mwebale tuwagira ku Masi's Quality Beddings tutunda eby'omu kisenge ebyenjawulo ng'amasuuka ironing boards tutunda curtains
tutunda bed covers, tutunda door mats, tutunda amatawero, tutunda pillows, tutunda wardrobes ezo mu kisenge, night wears, air furnitures, ebitebe by'omukka, emifaliso egy'omukka, carpets tuzina, byonna eby'omu kisenge fe abadiiringa nabyo. Massive Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa opposite stage y'Ekyebando makati ga Cheap Hardware ne Shell Petrol Station. Enamba y'essimu erine ku WhatsApp eri 0778 like tutuukirize bye twateesanga ompulire business kijo yagala oba support kijo weetaaga. Yes, nkimanyi oli mukola naye ezo ssente zo tezina we zinkwatira njagala nkuwa ekintu nga kiri mu ssente zange, manye nti oli wange, like nti nze mba njagala omuntu nga baba alina kyakola mba mpulira nti nze muyinako obuyinza, mba mpulira nti like I'm responsible for that person. Biki tugende waka byonna ate ku luno nalaganga tugamba ebintu byenetaga okuwulira mu musajja okitegeera nga oli gayi byalina bya ate nga I feel it in my heart nti byayogera abitegeeza. Omanyi omuntu oba okiwulira n'ogamba ne this person n'okusinziira ku bbanga lye nabeerako naye n'ebbanga lye twamala nga tetwewuliza nandaga nti bye twaplaninga nga loli at least he tried some ebimu yabikola. Omuntu bw'atyo aba ali promising. Naye guy nga ngamba naye nina ensobi gye nnakolako nze ensobi eki nti nina omuwala gwe nakwana awo waŋŋamba nti ogenda kukoma wata ogenda e Germany biki nefuna omuwala mu by'okusaagirira omuwala nanneesibako mama wange n'abimanya mama ate naŋŋamba simanya nkola ebikimbo kati omuwala n'amupangisiza n'amuwa ne business ekinneewuunyisa mu kusooka mukuŋŋamba nti alina ensobi gye yakola nze nga mmanyi oba alina gwe yafunisa olubuto ne bwe yaŋŋamba ekyo bwe kityo ate saatya nnyo naye gayi nandaga nti nze nakutya okugamba biki naye nsaba kunsonyiwa gwe kyoba omanya nze gwe omukazi gwe njagala era ndi wiringa okukola buli kimu kyonna b'oŋŋambye gwe asigaza like gwe asibye buli kimu. Ne mubuuza muwala kyayinza okwesibako to that extent okumufunira wasula n'omuwa ne business okuggyako nga wamufunisa olubuto. Munedda simulina mu lubuto naye nga bw'omanyi namukwatira ekisa yambuulira ebizibu nga bingi ne mukwatirwa ennaku. Yes guy, he's a good-hearted person. Naye ekintu ekyo tekyandeka kyekimu. Anyway neŋŋamba kisoboka asobola okuba nga ekikola bw'atyo. Naye nebinsobera neŋŋamba kati olwo bwe nsira e Uganda pulaani zange ez'okugenda e Germany olwo nzisazeemu ngere nkola obufumbo. Kale yes buli omu kyayayaanira kuba namaze nenjogera naye bulungi mugamba ekyamazima nkubuulire bw'oba ddala nga oli tomuliko olina okukikola kati okukimutegeeza n'omulaga nti like you and her biba bikomye kuba nze kyesisobola kukkiriza kwegina emyaka emito onfuna emboozi ndi namba 2 obanga ndi namba 1 kwegina emyaka emito gye tulina oyingirira ekintu ky'okubeera n'abakazi babiri. How are you going to develop yourself at that young age? Kuba he's around 25-26 and I'm 23. Nangamba ekyo tokyeraliikirira biki nemugamba kati kye tuba tukola bw'obanga you serious kuba yaŋŋamba okuwasa omuntu kwe kugenda n'okyala ewaabwe biki naŋŋamba ebintu bye teyabikola just yamufunira wabeera nakumuwa business. Kati naŋŋamba nze alinze nze wenkomawo like kyeŋŋamba kyakola anfunire wembeera ampe business awe kyokugenda ewaka kijje. Kati nembirowoozamu neŋŋamba abasajja bano si bangu nga bw'ali mu kwogera ssaawa eno nti oli yamwesibako simanyi namukwatirwa ekisa biki nange asobola okukinkola kuba mba ndaba tewali njawulo wakati wange n'oli anfunidde wembeera mpadde business biki.
ne ngamba yes fine ekyokusooka okwekulaakulanya kyekikulu naye nange okufuna that comfort and belief nti ekintu kino kiri serious asooke kukyala waka nangamba talina buzibu n'ekyoli omuwala nakyo kiveewo nangamba talina buzibu bwe twamaze okwogera ebyo Mr. Sozi sijja kulema nti Gayi yazzeemu okwogera nange kale twaddamu ne twogerayo awo butonotono biki alaga abeera bize nnyo n'omusindikira message namala 2 hours nga alaga kwali nga tagiddamu ne binsobera muli ebyentabulidde we wano neteekemu kiri nti bwe nsira e Uganda nsanga ono Gayi kubanga kyemmanyi he can do it asobola okikola and of which abawala respect y'omukyala yenna it's marriage ate nga sobola genda into marriage etali like legal oba bino nti abawala nagenda natandika nabeera n'omulonzi out of the blue no emanyagala omuntu nasooka najja ewaka ne bamulaba ate nga he said he was willing ate ekyo kintu kye yali yansaba edda nedda nengamba ekyo kye mba nkola n'ate bwe nkikola mba jjukira ngenda bavudde ku kyeyo nga sirina kyamaanyi kye ninawo nti kiikino yes fine ayagala okumpa business era ali ready okugikola naye mpulira nga tekimala ndabanga abaakedde ndabanga oba abaapapye yadde nga amu 23 siri muto nabyogeddemu ne mama wange nangamba kyoba omanya nti bw'otuuka mu bufumbo bikyuka nangamba omuntu akwagala asobola okugumiikiriza naye ate naye nenkimulagala mugamba for real Gayi agumiikiriza ebbanga yadde tubadde tuwebulaabulako Gayi we namugamba nti enzirayo mu October nangamba eyo time frame emumala okwetereza bulungi nnyo era bwe kiba nga kyekyo is willing and ready to do everything naye ngamba kati bwe ŋŋendamu ekyo kuba nze nali mbala at least nzaaleyo akana kange ak'obuvubuka akasooka then ate nyongereko ebirala ndaba nga ate bwe ntuuka eyo watya nga bikyuka omuntu like nakuteekako nnyo embeera plani yange y'okutuukiriza okusoma obusawo eba efudde remember njagala nkikwasaganyizewa e Germany kuba ekyamazima bazadde bange ezo sente tebazirina naye ate wano bwe mba nga neetaddemu Jessica akasente ak'okutambula eri okusoma kuba kwa bwereere. Another thing bwe mnabadde nsaba okumpeera ku magezi this guy gwe nkugambye ali Dubai right now mu butuufu ekyokusalawo kyambuze Gayi mbutuufu byakola byonna ye muto gwotalaba mu future just nti nze omutima mbogumwagala ebyekisiru oba okitegeera ono gwendaba nti mbutuufu ali serious naye ate there is a way gyabuzaamu communication ne binnemu okutegeera. What should I do? I renew my contract nsigale Saudi Arabia nkole ne bwe ngamba nti kale nyongereyo omwaka gumu bwe nvaayo on processing ebyogende Germany awongende Germany oba ebya relationship obyosooka embyesonyiwe nzire Uganda ngende ono Gayi wabeera serious ne be working out I go in for marriage ekyamazima binsobedde sibitegeera nsaba kumpabula I know it's not late. Kakati njagala mu kifaananyi tubeere ne Gayi babiri. Gayi omuwuliddeko gwe yasooka okwagala nga basoma ye Gayi ali e Dubai. Kati Gayi ono gwe yabadde agezaako okurelatinga ne Gayi gwe yasooka okwagala oba Gayi ono gwabadde awulizigana naye mu kaseera kano ng'amugamba ku by'okugenda e Germany. Kakati oyo naye mwawule. Gayi ono bwa sister byayogera alinga amukkirizaamu alinga amudawutinga Gayi alinga omufumbo alinga atali mufumbo. Njagala okwesa eddakiika 4 owulire emboozi ya Gayi 4 minutes mu comment section ombuulire ono omusajja ku byayogera mufumbo si mufumbo.
mufumbo se mufumbo. Olaba Joan nsonga kigenda kugamba bino ebigambo y'ensonga eri nti just kubanga nkwagala ate nga njogera mazima si toyinza kira kumakya n'olimba muntu gw'oyagala tekisoboka. Point eriwo eti I'm not married. Naye marriage kyekyo siyo wanti nno siyo byesobanya nti nga ogenda n'okyalayo waba w'omukazi bibwe bityo. I'm not sinaba bikola naye olaba akaseera kali wewaŋŋambira nti nga kale olaga toli shuwa toli ki naye ng'olanga oyagala kati awo maka akaseera kennyini waliwo eyakola ki kade yasuggestinga ebyo bali mu kugamba nakola ensobi waliwo omuwala gwe nakwana oba omanyi nawe nga sinti nti omwagala ebya serious yogera mazima n'omuwala yamnesibako wala mu kumnesibako akakana opangisiriza naye nga talina lubuto lwange nti alina lubuto lwange alaga andaga ennaku biki omanyi bw'oyinza okukwana omuntu nga kale nga omukwanye tomanyi nnaku gy'alina then olumala n'akugamba kati ate bwondekawo olowooza nina kusigala ntya n'okwatibwa ennaku kwegamba kyantuulamu nga sina kyakkola omupangisiza ndowooza era ensonga lwaki abakugambye bakugambiza bakugamba otyo naye nga ku mutima ogwange alinza ate siye mukazi aliko ekyo kyo nkyogera nga ntya Katonda ate nga nawe okimanyi kati nze ensobi yokka yokagyenera era simuzaalanga namu naye ennaku yamuka kugamba aye gyeyamanipulatingamu gye saategeera nenzikakkananga ntuuse ku lupondo kuba namukolera bizinesi temugamba waye akukolera okola ki obumanyi nga osuubiza ebintu omuntu ng'omukwana kale ate bw'otuuka ekiseera nze sinze muntu anyumirwa okwefuula nga nsuubiza tanawulira nga mpulira byute namukolera bizinesi then nemupangisiza kyekyo yensobi yokka gyennina simanyi batya bwogenda kumutwala simanyi batya bunyiivu batya bwogenda kubeera naye nga bwotuwa nga tukwataganya tuba tusobola okufuna ekyo kikolera. Bingi bye nandikuwadde owulire. Ebintu biri bisatu. Ekisooka ekye Germany bw'oba nga waliwo abali e Germany wano yes sweetheart sister omulungi oli Germany mu Germany wange jangu mu inbox mukwano obiwulidde sooka otulire ku Germany. Ntera okugamba abantu abajja ne bambuuza mu inbox ku by'okutambula ng'ensi zisukka Africa n'ekyondo kya Buwalabu
mbagamba nti kakassa amazima gakwateko gatuuleko gasituleko galyeko gawunyeko gamireko nga tonnakola move yankomeredde ku nsonga ezikwatagana n'abantu ababasuubiza okubatwala ebweru. Bisoboka ate nga bisobokera ddala naye ŋŋambye nti amazima ago sooka okola ebiri byonna byenkugambye. So please go slow. Nkiddemu nga nsembedde go slow. Ebintu bino ebyokuprocessing ogenda nga Germany na biki bisoboka ndi omuntu asobola okubyekolera n'abyegoberako enjawulo nti olumu oba tomanyi kituufu kyakukola. Kati omutawaana oguliwo nti abo b'okozesa nga okizuje ntosobola kweyamba byonna n'obimaliriza, abo be batera okuba nga be babeeramu abayaaya abangi. Ku nsonga eyo genda mpola. Nkulabyemu ng'oyagala okusoma ekyo sofa kyenkyayagadde oyagala okusoma. Nina abangi benjogera nabo bava ekyaddondo ng'ekyabatwala ebweru banoonya ssente za kusoma. Surprisingly waliwo benjogera nabo nga twayogera ali bweru akasente ke yabala kaawera n'akomawo ekyaddondo ali mu kusoma. Ekyo ye yali ggoolu ye ng'agamba nti ebirala byonna birijja kino kimala kugguka. Weebali ekyaddondo bali mu kakkalabya bitabo. So ekirooto kye ekyokusoma okutuukira tekitegeeza nti alina kubeera Germany. Naye nga Germany asoboka n'okusoma Uganda kusoboka, naye Germany mugende mpola ng'amazima gakwatikako oleme kwejjusa n'akasenteko. Mu mbeera eno gy'olimu olimu okutangatanga, olimu okubyanga. Tonnaba kumanya nnyo muwendo guli mu ssente ate ge amazima goyinza obutaagala kuwulira. Tonnaba kumanya nnyo ssente bw'emenya so nga ate ekumenye. Tonnaba kutegeera ssente bw'eyina entondo. Omukisa gw'ofunye okukwata ku kasente ng'okyali mwana muto nga tonnaba na mitawaana mingi, abasinga obungi abazze bakufaanana bawunzika bubi. Agenda otuuka mu myaka egy'obuvunaanyizibwa, mu biseera eby'obuvunaanyizibwa ng'emikisa egisinga yagyonoona. Genda mpola ku nsonga eyo. Mu byo ekyamangu nandigambye nti omanyi oba ofune muntu atya gw'oneesiga, I don't know, akukwasaganyizeeko kale ne bonoba ssente ozitadde mu ttaka nebo kugamba obozi ne bonoba ozitadde mu ttaka oba onoba oziterese ku akawunti obeeko I don't know. Bannange bagenda kukozesa ensobi, abasajja bagenda kukozesa ensobi, family esobola okukozesa ensobi. Tuula wansi fumiintiriza saba Katonda akuyambe. Naye olina emikisa gy'okukola ensobi mingi. Abaana abakutte ku ssente ku myaka gy'emito, ssente z'okutteko bazolina si nyingi, naye abaana era abafunye omukisa okukwata ku ssente ezo already baba balina obuvunaanyizibwa bungi, bazaala ku 16 17. Kati gobadde tonnaba nnyo na mutawaana gwa bizibu wano na wali. Genda mpola ku buli muntu gw'osisinkana mu bulamu bwo ku kigambo kya ssente ezo. Genda mpola mama, genda mpola. I mean go slow. But mu bigambo bina nga weerabidde byonna jjukira ekigambo kimu, go slow. Ekyokubiri ebintu nagamba ebisatu. Gaayoona ali already Dubai. Alina obubonero obulaga. Kambabuulire mu abaana ab'obuwala mulekerawo okwesiruwaza. Abalenzi be mwasoma nabo, be mwawangaalako nabo mu buto, be musisinkanye obukulu, I mean muzzeemu ne mubaka n'eno mu bukulu, abasajja abo tebabaddeyo nga balinze mmwe, mulekerawo okwesiruwaza. Gwe mukazi wattu oyinza banga obadde weegendereza, naye njagala kutegeeza nti kawagga tabadde eri ng'alinda ggwe, kyokka bw'ajja tagenda kugamba mazima. Ajja kunoonyaamu otuzima otutonotono otutazitowa nnyo twakugamba ayitewo, naye ng'amazima agasinga ageerekedde agakwese, ogenda kutomera n'abalenzi bwe batyo. Abantu bakyuka. Olaba bwakuzoganya kati nga tonna bakuddamu musinkana physically. Obona bonna bubonero Katonda bwasinzirako okulaga nti nalumaga jowa. Ogenda okutomera mukwano omulenzi oyo ate ye mwewalire ddala. Nkiddamu mwewalire ddala.
Sweetheart, okyali muto. At 23, waliwo bosanga nga bali 23 nga bakulu ddala. Babeera balina ebibakuzizza. Ensi ebirina engeri gye bazoganya ne batomera ebifunvu. Ne babalimba ne bagwa mu birimbo. Ne bazuula nti byali birimbo n'abuuka. Katoyina experience. Go slow. Ensonga ey'okusatu. Omulenzi ow'e Dubai ye mugobeddewo. Omulenzi gwe ngenda okugobanga tumuwerekereza mayinja Jowani. Obadde osaana emiggo nkugalamize nga sinaba kugamba nkugambe nti Jowani ondabikiranga omuntu agenda okutomera, ondabikiranga agenda okundisappointinga, ondabikiranga agenda okunyiiza gye bujjakaawo. Lwaki tokkiriza emboko zange n'enzikukuba kati nga tonaba kukola nsobi? Kugamba ogenda okukola ensobi nga nze ebyange byaggwadda. Jowani, omulenzi ono atakunoonya nojja n'omunoonya, oli musiru. Kibuuzo. Omulenzi atakunoonya nojja n'omunoonya, natandise nkola statement egamba nti katugenda kusinkana ate emmese egoba kapa. Jowani, njagala omanye position yo, oli mmese. Manya position yo, oli kapa. Kapa yerina okugoba emmese. Kakati emmese eri desperate, eri confused, eri mu kunoonya kapa. Mwanange, kapa egenda kuyisa kulitalaba. Kapa eyo ogiraba eri smart. Ate just lwakuba nti eri smart kugwa atabadde smart kimala. I am not putting you down, my dear sister. Tojja sanga akugamba zima lino. Abantu bakubye ebiita tebaagala obanyigire. Nze ne bono nyigira ojja kuba onyigidde kituufu, bujja kucenkya ng'okikutteko n'okkiriza nti omusajja bye yali ayogera gaali mazima meereere. Omulenzi ono ali mu kukwata obujega. Ebyo byonna byayogedde wampeereza voice notes ndoza zirimu 15 oba. Jowani, ono muyaye. Tolaba nti owe Dubai muyaye. Tolaba nti owe Dubai mubi. Ate ono mubaaya nnyo. Amazima nabagamba nti sitaani asobola okuba n'obulimba 99. N'aba n'obulimba just 1%. Eyo 1% nga nsasagge. So nga ate sitaani asobola n'okubeera n'amazima 99. Najja abeera n'obulimba 1% nga yamutawaana. Omusajjawo amazima gakugamba gaawukana kitono nnyo n'ekirimbo sitaani kye yalimba Adamu ne Kaawa. Saagala genda mu bya Bayibuli, mu bya lubereberye, bijja kutabula. Njagala okukutandisa wano nga nkutegeeza omusajja waalina amazima gamu kwalimbira ate nga mazima nti si mufumbo. Ate obutali bufumbo bwayogerako era bwe bufumbo bw'amateeka. Gaayiwo tali mu bufumbo bw'amateeka, ekyo mutuufu. Tayanjulangako n'agenda asasula ddawale ne bamuwa marriage certificate, abazadde ne bamuwa bbaluwa. Tagendangako mu kereziya mu church, tebamuwoowangako. Talina mukazi mu mateeka. Ago mazima okusinza ku bwempulidde. Nenjagala kutegeeza ebigambo bino, oyo kyali alina omukazi. Oyo kyali alina omukazi. Ebyo byakugamba mutaagala ssente z'okuzikwatako yadde 5. Kituufu 5 tasobola okubitwala, naye obukadde 6 asobola okubutwala. Owulira amazima gayogera, tayagala 5 byo. Lwaki aba akwagalako 5? 5 bimwogezeeko. 500 shillings tali ziri 5 ebyoli, naye ayagala ezisukka mu 5. Jowani, oyo omusajja alina omukazi, wabula akumanyidde ne bannanga abawala mumanyiddwa. N'alyoka akugamba omuwala bwe yamwesibako nnyo. Leero sigenda kwogera nnyoko. N'alyoka akugamba omuwala bwe amwesibako. N'alyoka ampangisiza. N'amusaasira nnyo. Mbadde nkizeemu. Bannange saagala kwogera kigambo nnyoko wano. Saagala.
ate bwe nalabye n'oli omulokole yatabuse n'alyoka agenda amugamba abitwalire simanyi na bikoze bitya kale ekigambo saagala kukyogera nze ŋŋambe nti bannanga akakasajja nyoko nedda sijja kyogera era nja kufuba okulaba nga nkyewala akasajja ne kalyoka kakugamba mbuka akwatira omuwala ekisa maama wanji since when okuwangaala kuno kukwasa emmese ku ddiba lya kapa wanji maama ne mu tooni butooni gyayogereramu ajjudde obulimba ajjudde obuyayi ate kambuusa abalenzi mulekerawo okusirwala n'oyogera obulimba ate n'obuteeka ku likodi n'okozesa voice note obwo obulimba omuwala musisinkane face to face one on one ne muddira obulimba n'olyoka okola voice note ya dakiika 10 ya dakiika 2 nga bulimba ono omulenzi w'omulaba munjogera tayawukana na bana abafere abagamba nti bakubira okuva mu Airtel owangudde kongula mazo kyogera sitemye kiteme ankyogedde olulenzi mpuliriza voice note zaalu bannange mpulidde obusungu omanyi bana bagamba kongula owangudde sente okuva mu Airtel abafere abo tebaawukana n'ono wandyagadde kugamba bigambo kinga mpunzika sigenda kugamba byoyagala ngenda kugamba byowetaaga okuwulira Katonda yakuyamba n'ogenda ku kyeyo ku myaka emito egitannabanyola buvunaanyizibwa ebirala byonna nga biganye sooka obeere sure nti newankubadde tonnakakasawa waakuteeka ssente zo naye tereka omuzindo gwo mbuya abantu bagamba tosobola kubeera na ssente tebigasa byonna nga bikyali awo funa wooteeka ssente zo just waakiri zibeerewo nga muzindo bw'olibanga amagezi gazze ng'okkakkanye ng'obitegeera bulungi nga tokyamuka nga oli soba olitandika okumanya ekyokukola Katonda akyakuyambye nti ekyeyo tekinnaba kuyisa bubi abalala baguze butaka n'agamba byonna Katonda kasitanyamba n'engula akataka nga kalungi nga kali legit n'agamba sente ze waddiramu understanding abashuwa nti akataka kati kantunde wano bw'oba osobola okukuuma sente zo omuzindo ne gubeeraawo nga bayindi kola ekyo bw'oba tosobola ziteeke mu kintu ng'ettaka nga bw'okula ogambye nti oli mukazi mukulu kituufu oli mukazi mukulu atalina experience ate byenjogera biyinza okuleetera nti ndigezaako okukussa no at 23 obeera osobola okubeera omukulu naye that age wateekwa okubeerawo ebintu ebikukuzizaawo from myaka 15-16 betusanga nga bakuze mwegyo emyaka 23 tutera nnyo okwagala okumanya bibazze bayitamu awo ebyo bye bibayamba okukula newankubadde babeera ku 23 waliwo betusanga ku 25 ku 27 nga si bakulu lwaki wabaawo wano bye bataafuna tetubibaagaliza naye ate abamu babifunye ne babiyigiramu abatabifunye mu kifo ky'okubyewala n'okukitwala ng'omukisa ogw'amaanyi ne baba nga kiringa bo abeetaaga okumala okuyitako mu ttanuulu zino tonnabayita mu ttanuulu mwanyinaze maama akasajja kano kakugamba si kafumbo omanyi nanange nja kwogera ebigambo ebyenja okwejjusa ate si kyenjagala saagala kwogera nnyo nga nkyamuse nnyo saagala kwogera nnyo nga nyiize nnyo kale nsaba okukkiriza kyonjimale ebigambo byonna ng'obyerabidde ejjukira kino go slow. Nze Becky Sozi owa Remo Beauty and Wellness Parlour Eseta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gw'omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa.
Tuyina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwa akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tuyina reflexology sandals. Nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere. Zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo. Ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi. Ziyamba ku bwongo obwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa ly'olaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiri gwo kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo, oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour e Seeta. Ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp.